Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko ekiro ky'olunaku olwaliro era nkwaniriza mu mwezi omupya ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 8 omwaka 2022 lunaku lwakubiri zikonye essaawa 4 kuyiseeko eddakiika 2 zokka gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali munda mu ggwanga Uganda, abali wabweru wa Uganda, abali mu Dubai. Nja kubasaasira olw'embeera gye muyitamu abangi. Abaana bannayuganda bangi bali e Dubai era nja kugamba obeera ng'oli munnayuganda ng'oli wano ng'olina omwana w'e Dubai, lindako okumusabiriza school fees taamu ejja, kubanga ayinza okuba nga emu ku bali ku kyokero, abaana bali ku Bania Square, abaana bali ku Union, we basiiba we basula. Ekiyitibwa emirimu e Dubai gyafuuse emirimu, ekiyitibwa emirimu ekkata gyafuuse emirimu, ekiyitibwa emirimu mu okusinga Dubai na Kata ne Turkey gyafuuse emirimu. N'olwekyo bw'oba ng'olina omuntu wo ng'ali mwaga amawanga asatu gemmenyeko UAE, Turkey ne Kata, wandibadde olindamu okumuteeka ku pressure, kubanga ekiyitibwa emirimu mu mawanga ago kyafuuse ekizibu. Wookya aye tewali kyabulabe ng'ekyeyokwokya ng'oli ku mawanga. Onoonya ne gweddukirako nga naye ali ku bibye, oba ogamba okuddukirako ono nga n'olulimi lwayogera tolutegeera, n'owulira ng'embeera egayegaye. Naye nga byonna mu byonna katubasaasire. Ate ne bannaffe abali mu Saudi Arabia, abo bakyali yaddeyaddeko newankubadde era nga si bye biri ebiwoomya nnakabululu, naye bali yaddeyaddeko. N'abali e Dubai abali mu biyumba bali yaddeyaddeko, ye reality. Naye byonna mu byonna katwesabire. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, lunaku lwakubiri, buli lwakubiri tubeera mu program eya Manya Ettaka Lyo ne Saveya Mukasa Yusuf muzzukulu wa Nsamba, bwe tugenda okutunuulira ensonga wano ne wali okulaba butya oba oliawo abadde alina ebibuuzo bye weebuuza nga ggwe omuntu, bwe tugamba nti kaakati kino kibadde kikubobya omutwe naye okitegedde. Ebibuuzo bibadde bingi naye tugenda kubanga tubiddamu olunaku olwaliro. Nja kumusaba sooka tubuuzeeko tunonye we tugenda ate okutandikira. Nga bulijjo tugobye bumale. Musaveya wammwe Mukasa Yusufu, abalabi baffe mwenna, abaguzi mu Lugonvu Property Consultants, abawano n'abali e Bulaaya n'abali mu nsi z'Abawarabu, mwenna mbalamusizzaako. Mukalire tuyige ettaka kyeki era ettaka lyeriwa. Ettaka kiki era ettaka lyeririwa? Atusooke tuyezoyeze ba landlord ne ba landlady. Nakibagamba nti omwezi ogw'omusanvu tugenda kubanga tuwunzika chapter eyampambire phase 3 yabadde phase 3 twagiwunzise. Awo we twakomye. Ladies and gentlemen, twagala okwebaza ba maama, twagala okwebaza ba taata, twagala okwebaza bannyinaffe, twagala okwebaza baganda baffe abaafuuse ba landlord n'abaafuuse ba landlady mu estate empya eyampambire phase 3 eyabadde y'obukadde 7 fuuti 5 ku 5, eyabadde y'obukadde 14 fuuti 5 ku 10. Abaatuuse ku buwanguzi muyogeyoge, muyingidde ensi empya ey'abaatula. Manyi kye bayita ensi ey'abaatula? Ng'olina akataka oba oyatula. Omupangisa osonga, omupangisa oyogera otya sikulwa nga woyogerera landlord waali nga ozoyogeramu ki nga nkubanjeeza ogw'omusanvu. Kati gye bayita ensi empya ey'abaatula muyogeyoge. Nja kusaasira mu kaseera ke kamu baganda baffe, abantu baffe abaafise
waliwo ababadde bagamba nti mwami Lugonvu akasente kafuta ku nkomerero ya mwezi, mwami Lugonvu nterekera, mulimu ebintu ebizibu. Amatobuta yawedde. Kyokka nina essanyu okutegeeza nti awo wennyini bagamba okuliraana. Kulisi kuliraana awo wennyini. Bagamba lusalo. Ku mukono eno eri ku ddyo, eno eri ku kkono, ekkubo lye twataddemu lye eritwawula. Bano bali eno, bano bali eno. Ekifo kyekimu, distance yemu, privileges ezimu, advantages eziri wali ze ziri wano, ebbeeyi yasigadde yemu. Wadde nga nze oluvannyuma lw'okuteeka wano estate, mukubu alitunda naga nti awo wakuze. Buli yika gyongeremu emmeka? Gyongeremu 5. Naye twagambye nti akabeeyi tetugenda kukaleka nga keekamu. Wabula mugenda tuwa olwaleero ku Lwokubiri, mutuwa Olwokusatu. Nammwe nga bwe mweteekateeka. Eyo estate portion ey'okubiri tugenda giggulawo ku Lwakuna, tube nayo ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga, nayo tugiggale. Wano waweddewo. Wali tuli mu kuteekateekawo mpambire ngamba awaweddewo bategeddewo ebifaananyi babiraba. Mpambire eyabadde feezi ey'okusatu. In fact okuva ku Collins kati bino byenjogerako era weewali eno ey'okubiri gye tuzzeemu okuggulawo. Okuva ku Collins okutuuka estate weeri waliwo meters 93 less than a kilometer. Tobweza kilomita okutuukawo. Otambuza n'ebigere. Boda ng'akusedde nnyo eba ya 10. Kyokka bw'omulaba nga toyagadde otambuzaawo ebigere. Okulinnya boda olina okuba ne by'ositudde oba ng'olina omulwadde gw'oddusa. Naye oli waga nti ndi wano okukuba muga nti tambula nga bwe ntambula. Tusisinkana awo. N'olwekyo kumpi amasannyalaze gali mu kitundu, amazzi gali mu kitundu, kumpi ne Collins, kumpi ne tawuni ey'Empigi, era kumpi ne tawuni ey'Empambire. Tuli mu tawuni council. Abakulu gye bagamba nti tunagenda okutuuka mu kulonda okw'omwaka 2023 nga bayingi 2026 nga bayingidde mu municipality. N'olwekyo gamba nti omuntu yenna alina ekyapa ky'Empigi nga kiri mu tawuni council naddala mu estate ze tubadde nazo, kyandibaddemu advisable okukikyusa mu kaseera kano nga tennafuuka municipality. Kuba bwegenda mu municipality value ng'erinnya ya area kitegeeza ki n'omusolo gugenda kukyuka. Era n'akaseera ke kamu nti bw'ofuna akakisa akagula akapoloti Empambire, gula akapoloti otagula kati n'ogenda okujjukira okuggula luli nga tuyingidde munisipaali nga buli kimu kikyukidde ddala. Awali aw'omusanvu nga bagenze mu 10, awali ow'ekkumi nga 15. Onaagula kuba n'aba baagula edda. Onaagula kuba n'aba baagula edda. Waliwo omusajja yajja n'agamba nti baasi weekusangira w'ogirinyira. Naye ekikulu mu byonna oganyuddwamu. Waliwo omwami yajja bwe twali tuggulawo estate era nga mwami Lugonvu nazimba dda, naye ekifo ekyo nakirabye nze n'enkirengera. Njagalako obupoloti 6 oba fuuti 5x5 nga njagalako obupoloti 6. Njagala nga buli wamu ng'ekkubo teeketeeke bulungi, agenda otuukawo nga buli kyayagala weekiraga nti sirika. Nasimba ekikondo, nasimba ekikondo, n'asirika. Bwe namubuuza ogenda kukolerawo okiraga mbulinze bbiri agenda kuddamu naye atunda olwo yasuubudde. Ate si leero olwo yasuubudde tera kutunda kati si leero atasobola kati ajja kulinda 2023 2024 asobola bano bonna bazimbe nga yasaabawo busa ayi wakolerawo ebibyasa. Twakibagamba bwe bakiyita balumya misota alekawo akasikaawo makkati awo talina kyakolerawo. Omuyomba omusajja ono lwaki tagira kantu kuba omukazi oba olugera tumunoonya tutumugule n'omutandika okumunoonya. N'olwekyo bw'oba ng'oyagala kunoonya wootereka akasenteko oba ng'oyagala kugula ewantu ng'osobola okuzimbawo rentals wadde nga zitandikira mu kasente ako wansi, kubanga ne poloti oba ogiguze kasente ka wansi naye ng'ekitundu kiri promising kikula, Mpambire feezi gye tugenda okuggulawo ku lunaku Olwokuna egenda kuba ng'ekolera bulungi, amakubo nga mateeketeeke bulungi, amasannyalaze gali mu kitundu, amazzi gali mu kitundu, kumpi ne Collins. Bwana Yusufu, olwaleero tutunuulidde ki? Tutunuulire ku ttaka ly'obusika. Olowooza kyandibadde kirungi nnyo abantu lyeririwa
singa nze nina ekibanja gwe musika wasikira kitaawo bajjajjaawo naye nga yayina ettaka kati ffe ab'ebibanja tukola tutya gwe landlord yafa yes aliwo musika ate ffe twagala byapa ate nga yagenda okufa nga mukyali babibanja temunnafuuka battaka wadde ye yakuguza naye yaguza mu kibanja teyaguza mu ttaka kitegeeza ono omusika we tannakumanya nnyo kiri awo akumanyinga musenze ekitundu kyekiriwa kyowa ekibanja kubanga okyabangibwa ojjukira ebikubanja okumaliza byebiriwa bwe bwannannyini okufuna obwannannyini mbadde nsasula busuulu kati oyagala okyuseemu nfuuke ow'ettaka ofuuke ow'ettaka either bwe mba nnyina ekitundu ekikkirizibwa okufuna ekyapa bakimpe bakikuwe bwe mba ndi wa katundu katono mbeere wa ttaka era akuwandiikire endagaano ekukyusa okuva mu kibanja ekuzza mu ttaka nti yeeguze era nze simubanja n'abaana be n'abaana b'abaana b'abaana be nze Ssentongo Frederick Lugonvu nguzizza omwami Mukasa Yusufu ow'ekyakatebe ettaka abadde wa kibanja azze mu ttaka n'olwekyo alina obwannannyini obwenkomeredde tasasula busuulu ate era si waaliizi taliba wa free hold wabula okuva n'olwaleero nti wattaka omanye twogera nti ttaka abasinga obungi balowooza ti n'ekibanja ttaka ne liizi ne free hold biki byonna ebyo byonna balowooza ttaka naye nga birina ki enjawulo nnene nnyo kati ono gwe twogerako akyuka kuva mu kibanja ayingira ku ttaka lye tuyita Mailoland oba private Mailoland. Era kyembuuza mbadde ku ttaka emyaka ataano aga kitaawo gwe omwana nemunkoolirako yagenda okufa nga mmanyi era nga ndi mukwano gwe n'okusinga nze nali bestman ku mbaga ya kitaawo eryo eddaala oliraba aga amalalo kitaawo yaziika ku ttaka kuŋŋamba nti siririnaako bwannannyini nga ne mukyala wange bwe yafa we namuziika nga ne bba wange bwe yafa we namuziika abaana bange nabaziikaawo oŋŋamba otya nti sirinaako bwannannyini omwana ow'emyaka 2 asobola okusinga nze emyaka 5 obwannannyini kusikawo ng'ali mu 8 oba mu 7 ayogera n'ebyo ate nga yoba ekibanja kati mu mateeka kyekitegeeza ki ti ne bw'oba oyina envi nga zaakumalawo dda wenna ng'oyingidde n'emyaka 7 n'okusingawo katugeze nga ne bajjajjawo ba mirundi ng'esatu bonna baabaziikaawo naye ng'endagaano yo esoma kibanja osigala oli wa kibanja era ono omwana ono omuto akumanyi ng'oli wa kitundu ekitundu kyekiro akumanyi nga wa kibanja oyina okumaliriza okubanjibwa okwo okw'ekibanja kyo bajjajjaabo bye bataamaliriza ne kitaawo byataamaliriza kati gwe oba oyagala kusajjakula oba kukaziwala jangu tutuule twogere tuteese nkukolere byenteekeddwa okukolera mumazeeko emyaka 10 naye mubadde babibanja kitegeeza ki era musigala nga muli babibanja kikyababanja okujja gyendi mbamalire ensonga zammwe gwe nannyini ttaka mukyuke okuva mu kibanja mudde mu ttaka kakati omusika nannyini ttaka gwe twali tumanyi yafa ntandikiddewo otyo kati gwe agenda okukyuka ayagala okukyuka okuva mu kibanja ebintu biwulidde byonna obibaddeko ozaaliddeko n'okuzzukuza ozzukuza n'embaga eyamenya ebitooke ku kyalo yali awo kati sooka omanye omusajja ono
bwe mwazirunda oteeka okuba nga wali omumanyi buki bulungi. noono yamusikira walaba olumbe waliko kanzikirize era nekiro munsiisira nga tuteesa ekifundikwa nalimu bakisiba ndaba. Kati ebyo byonna we biggwa ebyebifundikwa byammwe amateeka tegabimanyi. Akaana akazaaliddwa nga nkalaba wano. Amateeka gamanye empapulezi era zoba osooka okumanya tiddala wabanga musika eno mube nkima ne mube engabi kituufu n'amateeka gamumanyi. Ebbaluwa ey'obusika agiyinawo ono gwe ŋŋenda okukolagana naye olutandise. Byebimu ku bye tusooka okutunuulira bye tuteekeddwa okutunuulira. Ono gwe ŋŋenda okukolagana naye ye musika omujjuvu mu mateeka ga Uganda yaweebwa ebbaluwa emukakasa ku busika obwo. Tulina ebbaluwa za mirundi n'ebiri badde okimanyi. Ebbaluwa gyeyogerako ya administration letter of administration eyo yennyini naye tulina eyo ne letter of probation. Byawukana biti. Letters of administration kitegeeza kitaawo teyalaama. N'olwekyo kwetoola ntugenda wa ewa administrator general. So ate eno letters of probation yo tugenda butereevu ki mu kooti. Badira kyakiramu kino ne bakitranslate bansonyi ne bakikyusa kiteeka mu Luganda. Omulamuzi asobola okukitegeera okijja mu Luganda okissa mu Luzungu. Weebale nnyo. Katugambe nti Luganda lwaki Mailoland yali luddawa mu Buganda. Kati bakyusa ekiramu kino kijja mu lulimi olwo bakiteeke mu lulimi Oluzungu. Omulamuzi lwategeera kubanga lwe lulimi kati wano lwe twogera olutugatta ki ffenna. Kati ne bamala ne baligestalinga ne bawandiise si kyapa ekiraamo ekyo kati bakola kuba kooti nekugrantingako obuyinza. Naye teyeerabira nti ettaka eryo lyali na value yenkanawa by then kubanga waliwo empapula zetuteekeddwa okutwala mu kooti zino ento ate waliwo ebigenda mu kooti enkulu high court kasita ssente zisukka obukadde 2 olwogenda mu high court. Ettaka liba nga lyogenda okukolako naye kale property zonna nga tuzigassegassa ez'omugenzi value yazo yenkanankana kiba valuinga esukka ssente zino. Ne bw'obanga ggwe kuyiika 10 olinako 5 ku 10 ensonga ezoogerwako zisukka obukadde 2 ziri mu bukadde 5 kw'oyagala okwekutula. Tebatunuulira bbeeyi y'akantu batunuulira inigeno kyonna. Ne mugenda mu kooti enkulu. Kati mugenda mu kooti enkulu ne mukola bye muteekeddwa okukola. Si kuwaaba kubanga abasinga bwawulira kooti babuuza ani avunaana ani. Si kuwaaba eri tugenda mu kooti kuno nayo buyinza kuluŋŋamizibwa. Twagala tukyuse ekyapa kino ekyali eky'omukulu oli bwe mwazirundanga. Kati ekyo bwe kiggwa ebbaluwa bamaze okugituwa then tunoonya ekyapa kyaffe tukisitula tukitwala mu land office kisobole okukyuka okuva mu mannya g'omugenzi kidde mu mannya g'omusika oba abasika. Kati olwo ggwe bwe mwazirunda oba kibanja tenant olusembera ekyapa kasa kimala okukyuka. Awo nno mbuuseewo bingi kubanga oyinza okusaba letters of probation oba letters of administration ziteekeddwa okuba nga amannya gali uniform n'agali mu land office oba mu land registry. Singa katugeze taatawo yakozesa amannya 3 ng'ate ggwe wali omanyiiko 2 letters ne zijja nga ziri mu mannya 2 abo banjawulo so ng'ate ekyapa kisoma mannya 3 awo bifudde. Abo bifudde kiba kitegeeza kintu tolina kuddayo ate mu maaso g'omulamuzi okole ekyo tuyita ka declaration okoleka oath nti twasobyamu wano naye ono gwe twali tutegeeza. Ebyo byonna biseera na ssente. Nyina akantu kenjagala okubuuza kalinga kattima. Bwana Mukasa Yusufu yeyanguza ekibanja
era nga n'ekyapa kyali kike nembeerako emyaka 10 ekyapa kyali kike era yeyanguza ekibanja kati njagala kufuna mu ttaka obwannannyini obw'olubeerera naye tugenze okutunuulira ekyapa wakati mu bugayaavu bw'edda ng'ekyapa ekyo naye yakifuna ku muzeeyi Golooba Tyebule teyakikyusa era tuddayo butereve empapula zetutwala mu kooti kwakati jjukira ate ne muzeeyi Golooba Tyebule yafa awo enzija wennyini olwo guba gunyumye kubanga tusooka kumanya ekyapa kino kyali mu mannya gaani Mukasa Yusufu ono yali ayita atya muzeeyi Tyabule oli oyo aba agenze mu kitundu kya bwajjajja olwo nze ndi muzzukulu nsaba obuyinza kooti ngende mmalirize jjajja byataamaliriza kasita kiba nga bonna abali wakati awo tewaliyo ateekeddeyo ekikono tewali akukiisa ekikono kasaba nga bonna nga tukkaanya tyanze yenze kooti ekukkiriza era ofuna letters of administration eza jjajjaawo nobeera nga oli grandson oba granddaughter ne bagrantingako obuyinza n'ogenda mu maaso era Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760585228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe kano kakomyewo Golooba Tyebule kitaawo teyamwinaako Luganda naye waalingawo enkolagana y'abedda abaana ba Tyabule bennyini balina okusaba maama oba bazzukulu be balina okusaba so si gwe ow'omukwano okuggyako nga yakulondanga tumuyita tutya nga yakuwa obuyinza ku nsonga ye ku nsonga zonna ate ekyo mukikola ne mukiregisteringa mu kooti nti ebintu byange ono gwembikwasiza siriiwo ono kitegeeza asobola n'okusayininga ku lulwo otegedde powers of Anthony abatekere kwa powers of Anthony but powers of Anthony tuyina ozikola ki okuziwandiisa mu mateeka era n'osasula n'omusolo gwa gavumenti kitegeeza goba wooli oba toliiwo nze nsobola okukola ebyo byonna gwe biwandikoze however abantu kibagambe teweemonkoola mu nkoola ng'omala galonda buli muntu nti omuwa wa powers of Attorney kubanga bangi babbye ettaka ly'abasajja abakadde n'abavubuka okwata looyambwa omuwa obuyinza obuddukanya bizinensi zo kitegeeza ye nannyini bizinensi eyo asobola okukola kyonna nga takwebuuziza ojjukira omusango ogwali mu Lukaya wano era gwali kufaanagana mu bwegutyo omukazi bamuwa powers of Anthony okuddukanya ebyobugagga by'omusajja ng'omusajja akuliridde emyaka oli kye yakola yatandika kutunda kimu ku kimu anti obuyinza bumuwa ebyo abikola ku lulwo mubeere beegendereza ate mulungamizibwe bagambe butamala gagaba buyinza butamala gagaba buyinza kakati kebere na transfer yottaka era uteeko omukono bw'ati n'agattako ebbaluwa eri ya powers of Anthony registrar agenda bugenzi mu maaso nakuyisaamu transaction gy'omusabye nti oyo tumumanyi ye gundi yakola ku lwa gundi tali walabika mulwadde oba yayonooneka omutwe but ate bino birina okutambula naye bwe yali tinaakonooneka mutwe yampa obuyinza era obuyinza ekiraga nti yampa obuyinza ze empapula zino ne bw'abanga yayonooneka abitunda n'abimalawo nzikirizibwa oyo gwe nawa powers okuzimujjako yesebo nga bwe amakubo ge mwayitamu okuzimuwa yes era g'olina okuyitamu okuzimujjamu yes
tofuutuka bufuutuseni nogamba Yusufu Mukasa nze nkujjeko obuyinza bwe nakuwa ebintu bizibu nga tutaddeyo bino olina kuteekayo biwandiiko okimanyi nti nina powers of Anthony z'omuntu ziri registered ate nga ebyobugagga biyingira akawumbi kati gwe nannyini byo era kyova nti baddira omuntu munnanga ayina omutima nga ggwe biyingira akawumbi nga n'erimu ku ttaka liri around wano naye basanga omuntu nga si tali nga ggwe apa bamaze eyo tuveeyo tuddeyo ku ttaka lyaffe ery'obusika kati omusika ono ddi lwayimirira mu bigere bya jjajjaawe oba kitaawe kusalawo okugabanya n'okukuuma ng'amaze kufuna lupapula lwa busika either letters of probation oba letters of administration n'ekyapa n'akikyusa n'akiteeka mu mannya ge kati awo kyekiddako kati wamala okiteeka mu mannya ge ajja kuyita mmwe mwenna abalina interest okwegula either mu kwegula mu kuteesa n'ebiringa ebyo etteeka ligamba kimutuule muteese mukkaanye kati we gunyumira we wano nga kitaawe yeyanguza ekibanja ekyo era mbadde muwa obusuulu kitegeeza ki sigenda kufaanagana n'oli atayinaawo wadde akawandiiko konna ssebo waliwo ababayawo nga tebalina kawandiiko ng'ayina nze nga nze naguza ggwe so ng'ate landiroodi yali amanyi nze olwo tugenda buli omu okugenda yeetuukire kuba wano kyogamba wagula ekibanja naawe n'otunda ekibanja neetundako kakati ate oli omulala landiroodi ye yamuguza naye ffenna tuli babibanja ate nze nvaamu n'enjawulo njawulo ki era omukisa ogusooka guweebwani nze era kyendi ewuwo ojjukira nti kati nze omanyi nga bona fide occupant saati oli omulabanga sikuota lwaki nti nina endagaano ey'obuguzi mu kibanja kati nkomawo okugula kitundu kikye nabanyumizaako olulala okwegula mu ttaka nkomawo okugula kitundu kiri kye nabanyumizaako kubanga olwedde ekibanja nakigula dda kyange kati nkomawo okugula buguzi bwa nannyini mu ttaka kyekiddako awo kati bwe tutuulya netuteesa bwe mba nga siina ssente zeegula nga tuddayo ku ngabana eri gye nabasomesaako mbadde na kati olwedde gana 5 gange tulina 5 gegge nina okwegulamu nakyo sikisobola nkuwadde 25 zisigaza mpa empapula zange nze ebisigadde omusaveya mulina ndako nyina eka kwentudde ntudde ku eka 2 ndi wa kibanja njagala kufuna kyapa ekisookerwako kwe kupunta ettaka eryo ne tumanya obunene bwalyo tuteeseza ku ki nti ku eka 2 abantu baffe tubamanyi eno enkono mwogimanyi kyetukola ku eka 2 sooka okwate eka eno eka yange olwedde kuba ndi wa kibanja kwentudde ate ndi bona fide occupant ate eno kati eneemu gye nnina okukozesa mu kwegula okifunye bulungi kati eneemu eno bwe tulina okwogerera either njigule oba ogitwale okategedde nti ettaka lino lizitowa obukadde 3 nyina eka 2 we bukadde 6 kyokka okwegula tonsaba obukadde 6 eka yeesooka genda wange oli wa kibanja kati wasigaddewo eno ya bakadde 3 kujjanga ssente zenina okuwa nga neegula oba bwe tugigabane mutya nti gwe gitwale nange ntwale kino nze ntwaleemu nawe otwaleemu mpa byeteekeddwa okumpa ebintusa ku mutendera gw'obwa landlord webale nnyo enno wano ensi we bagikwatira obujega landlord bw'ajja n'asanga ow'ekibanja ng'alina eka 5 nga babala nti ettaka lino liraba nti buli eka evaluingiwa obukadde 10 njagala bwe ziti bwe bukadde 5 ne babala kyonna oba obulanfuusi na bunyazi era in fact abantu kibagambe nti landlord wo bw'ajjanga ng'ayagala kusasuza mu zonna
mugambe nga waakiri tugabane. Yes. Awo tugabane wajjira. Naye era kyova olaba nti entalo zizze nga zibaawo, entalo zizze zibaawo, ow'ekibanja takyayagala landlord ne landlord takyayagala wakibanja kubanga wakati awo waayingirawo obukuusa. Tosobola kuŋŋamba nti nina eka yange ennamba ompaako 5 ku 10 oba wali maka gange na ttooyi. Yerindako waliwo abakikola. Anti kati awo jjambya wezivudde. Abulaba. Gwe weebuuzeemu lwaki mu biseera biri ebyedda nga tetunnaba kuyingira mu myaka gino lwaki bakadde baffe tebaatemagananga gweokulidde gundi musubi kyamaganda gwe balabako nga batemagana nga bakubaganira embeera kati lwaki kiri kiti eryana lijja ne lijjira mu wiisho manyi bakiratambulira mu wiisho ne zimaakatu zino ezirina obutaala buno ze bagambanga waliwo abatera ozivuga ne bateeka ebijaketi by'amagye ku mutto nze maakatu abasinga bezirabamu bateeka ebijaketi by'amagye ku mutto baba n'omugga wansi awo ne balumba. Eryana livudde Kampala muli wiisho erya bbulaaka ne lirisima ne kakati njagala buli ali ku ttaka lya kitange jangu tutuule. Gw'oli wano kati awo ewatali kuteesa okimanyi kyekyo kyewasangako kyewasisinkana eruweero. Okijjuke kyewasisinkana eruweero y'embeera eyo. Poor approach. Mu batuuze mu basenze kubajjukira kati bano abasenze bamazeeko ebbanga lyonna ddene ne Kaguta yabawa obuyinza ng'ayitira mu tteeka liri ekya bulungi kati buugaana byonna muganya okuteesa biki omuwato gwe yabalekerawo kubanga Kaguta oyo musajja mugezigezi yamala okukola bino byonna muwa obusuulu biki wabula n'abalekerayo akantu kali kamu n'abagamba mutuule mukkaanye muteese kuki tuteesa kuki tukkanya ku after all. Singa nze ow'ekibanja mbulawo n'obulawo ow'ettako ngoba ate ng'obulawo olazeewo ekibanja siriiwo tojja kukitwala siriiwo nagenda Juba kupakasa tujja kuteesa na bano banna abaliwo yes tukaleke wakati ng'akazinga akantu kange yes tukuwandiikire nga tukuyita mu butongole siriiwo kubajjukira tolina busuulu ekyo kikuteeka omuguwa mu bulago ng'oli asigadde kusika busisa bwe mumpandiikira n'embula tujja kukolayo pulogulaamu tunnyonnyole ekibanja kyekiye ate kole kitegeeza nti gwe ovuddeyo n'ogula bwolwo kyekibanja ekibanja oteekedde either okuba nga obadde okiweera obusuulu oba nga wagenda okusika oba kyali kyatatu oba jjajja akugabanyizaako awa obusuulu era ng'atwala n'envujjo ewa landlord. Kati tulyoke tuddire emyaka gino gye muwangaliddeko etteekawo eryafulumira bw'olyoka ofuuke bona fide occupant but ekyo tekikutaasa olw'okuba ofuuse bona fide occupant nga toyinaawo kawandiiko konna kalaga nti landlord akumanyi. Nakirabako landlord omu yateesa n'abatuuze bonna abasenze be ne bakkiriza okufuna ebyapa. Waliwo eyalina akawunjukira wakati awo nga ka decimal za 5 ye afuyiika n'agamba mbaddewo nga ndiwo mu mirembe siteesa siwabulwa saagala kungula saagala kwegula saagala kyapa ndi wa kibanja kyange. Awo bowedde landlord ejagenda mu kooti akuwabiri olw'ogaana okuteesa n'okumuwa obusuulu bwe tampa busuulu wajja kuyita awo ayagala kukunyigiza kutwala ku kisenge akuwabira kwakubeera kwewaŋŋamya ku ttaka lye nga takumanyi kooti ekuyite olwoba ofuse sikoota toyina busuulu sikumanyi sikulabanga mu kirabo kyange mwempandiika bawadde kasajja okasanganaga yegwe abadde ku ttaka lyange yegwe ani amanyago nze lutakomesa essanga ani abadde akumanyi wali ondabyeko nti sikulabangako landlord we omumanyi nti simumanyi obusuulu obadde obuwaani nti tewali kitegeeza awo oli musitani ku ttaka lyange gwe bita sikuota toli kibanja oba toli bona fide occupant weesenzaako era kyova olaba RDC batugamba nti waakiri obusuulu bumutwalira ofukamire waakiri bunaye bwamaana abukwata pepa kitegeeza akukkiriza akumanyi
olwo ogenze mu ngabana eri naye obanga toyinaawo kyoyinawo wadde ssebo oli musitami ku ttaka lya landiroodi oyo kati obusuulu mu Uganda ba mu Buganda well bukola ewala naye awasinga obungi wano wano Mawokota wa Kisu Kyaddondo bukyagaanye okukola era enkola esinga wano yatugabane twegule tugabane kuba ne akugamba okugenda okwegula sente nga taziyina naye katunuulira landlord yiika zange 3 ng'oŋŋamba nti buli mwaka mpa obusuulu bwa mutwalo ekyo kiba tekijjira ddala oba mitwalo 2 kabeereyo kennyini ow'ekibanja bwe bakimugamba tayinza kukikkiriza kaba kamanyiiro naye ng'ekyo kimanyi nti ebyo akantu ako kajjawo mu budde buli obwedda embeera ya byabufuzi mu budde buli nga tugenda okulonda etteeka eyo lyafulumira twali tunoonya bululu tumanyi nti ate nga ab'ebibanja be bangi basinga obungi kati nga tulina okubalaga nti nabo bafiiriddwako in fact ku nnyumba 10 z'osanga ku buli maka 10 g'osanga amaka 3 limu 2-3 ge galimu ebyabo kuba gwe njagala nkujjukiza akantu kano Mwami Lugongo basinga obungi tebakimanyi nti ddala kituufu ekyapa ekya Mailoland oba landiroodi ng'ayina ekyapa ekyo amazima aba ayina obuyinza obwenkomeredde kaabe munene yenkanawa kaabe endoza kabe n'ekiserense yennyini bakuba ekyokulabirako wano mu Ndeeba oba enewa Kikyonki wansi eno era kyawunzika baagenda ne babateekamu ne babagulumiza ne babakola batya ab'ebibanja kigenda okuwunzika mumuliyirire mugende mumuliyirire landiroodi wammwe mwesenza ku ttaka lye nga amazima tabamanyi kati ate luli yali abakoledde ekisa azze agamba badde olinawo kati kankulekerewo desimolaana nze ntwala 5 10 eyo likole ku kyapa kyo ne baba nga bagabanye ki wakati bagaana bagenda paka mu kkooti bano bannabyabufuzi bagendanga ekintu bakizimbulukusa bakizimbusa oba banoonyezaawo buki bululu oba okijjukira kati batuuka mu kkooti omusango nga gusinga ab'ebibanja bonna balina costs ze balina okuliyirira Kikyonki kati bagenda babala akabanjako bwana Lugonvu nga kaweramu obukadde 10 ate kkooti egambye sasula obukadde 2 costs za kati tegeeza ki olaba bw'ofuuka mma oba ontegere ekyentegeeza anti basonga Kikyonki misinde bw'ogasonga ate luli ggwe yabadde amufubutula kati kikyukamu ekinyonyi enswa etandika okugoba ekinyonyi bwe kyalya agenda wano mu ndiibo wano bantu bawogana kyaki bagimenya amazima ne Yesu alaba bw'ati ng'atunudde bw'ati bamenyamenyawo bataddewo abajasi bekinya pulezidenti yasituka najja ku nsonga z'omu Ndeeba amateeka gaali gafevaringa abagimenya wabula ekyali kitaasa kyali eki babuyita buntu ani nannyini ttaka omenya otya kyaki mazima bwe buntu bwokka obwaliwo naye nga bwobiteeka mu tteeka etteeka naye tirimanyi obuntu etteeka kirimanyi buntu era mugenda okutuuka ogenda mu kkooti ng'obuntu bukoze eki buweddewo obuntu bubeere ene waffe nga tetunnatuuka eri naye tutuuka ogenda kiba kiganye kati ku kyaki eyo baagimenya era oluvannyuma lwa byonna ssebo kyaki omusango gwagisingira mu kkooti ne bagigamba mukwate ssente musasule omusajja mufune obwannannyini obwenkomeredde muve ku kibanja kyaki yali ku kibanja sibula bannayuganda abalabi baffe abawuliriza baffe abagoberezi baffe ku Lugonvuzi Show ne mu pulogulaamu yaffe manya ettaka lyo mbadde omusaveya wammwe omupunta wammwe Mukasa Yusufu ku namba 07744337 eya WhatsApp 0755443374 musindike ebibuuzo munkubire twogere mwongere okulungamizibwa ku nsonga z'ebyettaka naye bwe mba sinnaba kuddamu kibuuzo kyo manya nti wakyaliwo ebikyakoze eki ebikyankutte naye oluvannyuma mmala nenyanukula mwebale nnyo mwewedde akuwuliza nakulaba
webali nnyo webali eddala Mukasa Yusufu Saveya sinza kweyongerayo nzikiriza okuba nti bingi byotegedde ebyo byosigadde tutegedde ebirimu olutekiniko olungi ojja mukubira mwogere mwenna akwennyonnyole ku Lwokuna estate y'Empambire empya tugenda kuba nga tuggulawo nsubira okuba nti ejja ttambula wiiki eno abeetegese well and good musobola okwetegeka before nga bwe kyali kweno naye ng'eyabaddewo gye tubadde nayo yaweddewo kati twayingizaawo mpya egenda kuba nga eri ready by Thursday bw'oga nti nze njagala kwetegeka before oluggi luggule naye ng'ejja kuba ready by Thursday nsuubira okuba nti ku Lwokuna ku Lwokutaano n'Olwomukaaga tujja kuba nga ateyo phase nayo tugamba nti bwe tutyo bwe tutambudde nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbaagalize birungi byereere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu